oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, kwaniriza nya tempozi ku Bokati TV wale kula mpozi ngate otufollowinga wale ku viewinga wale kula mpozi ngate otubererawo otuyirawo omubiro nako lwalero no atugenda kwera nga twogera ku byama byo bade tomanyi ku nfa ya Sheikh Muzata. Ebyama byo bade tomanyi ku nfa ya Sheikh Muzata bingi bize bitambula bagamba mbu yafa bulubutwa abala bagamba pressure abala insiria muchala yali yanoba kati omutima ne gufuna obuzibu bingi onako lwalero ogera kwera mpozi ngate obifuna bulungi nnyo gwe atweyunzeko eyakatwegattako nkubuzaako balige ya hawa ogamba otya Zimbe Peter nkwagala nnyo ate mpozi Shaneze banenya Babulu ogamba otya Saleh Ali Hussein ogamba otya Esther Nakimero ogamba otya n'abalala mwenna abatuuliza Sarashi webale kwera mpozi ngate obeerako bulungi nnyo kale kale nno bingi bade tomanyi ku Sheikh Muzata na bwe yalwalira abamumanyi bonga bo kasoke tandike n'eddoboozi lino amaloboozi gano twagajje mu dduwa eyasomeddwa olunaku olwajjo nga boogera abantu nga siba mativu ku nfa ya Sheikh Muzata twasobodde okufuna amaloboozi ag'enjawulo okuva mu mikwano gye okuva mu booluganda lwe okuva mu baana be amaloboozi gonna nga butuufu bonna babuusabuusa enfa ya kitaabwe enfa ya kojja waabwe enfa y'owooluganda lwabwe Sheikh Muzata kansooke ntandike n'omu ku musajja gwe yasoma naye Sheikh era nga basinkana bwe bamala okusoma bonna ne bagenda bonna e Medina nakugamba Sheikh Muzata mu mwaka gwa 82 we yamaliriza okusoma ensoma nga bamanya ey'obusiraamu ne bamutikka n'agenda e Medina ku university okwongera okusoma oba Sheikh kale kansooke nkuwe eddoboozi eryo katwebaze Allah olw'obulamu okusooka okutuwa Sheikh Muzata ate n'amuwa obulamu n'amusobozesa okukola byakoze. Allah tumwebaza olw'ekyengero ekyo. Sheikh Muzata yatandika obuwalimu nze eky'omukisa omulungi twatambulanga naye twasoma ffenna ne tugenda e Madina mu mwaka gwe gumu. Sheikh Muzata bwe tutuuka e Madina ye n'asigala e Madina kuba nange nali ngenze Madina naye bwe ntuuka e Madina nensanganga university yonna ejjudde nze ne bampeereza e Makka. Mbakubiriza abaana b'ennyumba eno baganda b'ennyumba eno bannyina b'ennyumba eno mikwano gy'ennyumba eno tugumiikirize. Muzata abadde asoma topiki eyo nga tuyagala ogijjeko engeri gye yasengekangamu ebigambo isbiru mugumiikirize waswabiru ate mugumiikirize bannammwe kubanga obuzito bw'okugumiikiriza buyinza obutenkana n'oba nga gw'osobola okugumiikiriza ate oli nga tasobola kugumiikiriza naye Katonda abagamba nti isbiru mugumiikirize waswabiru ate mugumiikirize bannammwe n'akugira ng'agamba nti wattakullah ate mutye Katonda. Muzata abadde musajja mutya Mungu. Muzata abadde musajja mutya Mungu. Bwe tunagumiikiriza ne tugumiikirizisa bantu bannaffe empeerezo zonna zijja kudda eri Sheikh Muzata batte. Byonna obiwulidde nga bwe biri oyo bwe basinkana mu myaka gyedda. Kakati abooluganda bagamba Sheikh Muzata ebbanga lyonna yamaze nga mulwadde babadde babama access nga tebasobola kutuuka mukasengo muli Sheikh Muzata. Ekintu ekyo abasawo bakikozesa nnyo n'abooluganda bakikozesa nnyo babeera beenoonyeza byabwe nga bagamba simanya omusawo aganye omulwadde akyawumuddemu nedda ate bwe munajja abangi mujja kumuttula omutima bwe munaakola mutya. Abooluganda bagamba ebbanga Sheikh lyabadde amaze mu ddwaliro babadde babama access okubeera nga bamulabako. Jjukira abantu bwe balaba ku mulwadde bawa ebirowoozo ebyenjawulo. Bwe kibanga kituufu nti Sheikh bamuwadde butwa osanga oba oli awandibadde bababuusa abantu ne bagamba nti Sheikh kye bajjanjaba si kyekyo, Sheikh tumutwale mu ddwaliro wa e Nairobi nga bw'olaba bakoze Elias Lukwago kuba ne Elias Lukwago naye abadde ali mu bulwadde olumusibwe bumuwadde ye nga bagamba amawuga ge gabadde gamutawaanya naye nga kigambibwa ye yali poisoned. Kigambibwa yali yaweebwa obutwa era bw'atyo yakulugusibwa n'atwalibwa mu ddwaliro Nairobi. Kati eddwaliro gy'abadde ajjanjabibwa yenga omukulu Sheikh Muzata erya IHK bamma abooluganda lwe access okulaba ku mulwadde naye nga lwaki ennyo kankuwa eddoboozi lino
owulira abantu bano bwe beemulugunya. They were denied access kuwa oluganda lwabwe. Eddoboozi lino liwulire. Ne kojjaffe yalwala oba kitaawe w'abamu bbanga lyonna lye yalwala paka lwafudde tutegedde lumbe lumuse n'atuuka awantu naggaliru ne baggalirawo ne kale tunagaana ba security naye ne tutamulaba kubadde omubuuzaako tufuna information leero eno enkya tufuna ndala enkya tufuna paka lwe yagenze nga tuli awo naaga okuva kwa sheefe wano ng'atwalibwa mu ddwaliro ontewaali mukyala njagala mutegeera ensonga eyo muleme okukootinga abantu bubi tebasibidde omukyala ebweru bagende okuva mu gw'omunaana paka sheekhe waafudde wantewadde muntu yenna. Obuzibu bwonna buva ku mbeera ebaddewo nga taata waffe tannafa. Taata waffe tetwamulabako, twalemesebwa okumulambula mu ddwaliro, tetwamujjanjabako. Ate on top of that era nga batuwa n'obubaka obufu nti ali bulungi agenda ttereera, kati wuuyo twamuziise. Njagala okubategeeza kinaffe nga famire ekintu ekyo kikyatusiiwa. We yalwala ne bamutwala mu ddwaliro okumujjanjaba kyali kirungi nnyo abaaliwo okumutwala, naye sheefu naffe ng'aba famire sheekhe sitwamutuukako ng'ali mu ddwaliro nga lipooti gye batuweega nti abasawo baagambye takola ki talabwako. Certificate naffe ng'aba famire ate nga tugyetaaga nnyo tukakase ekyasse muganda waffe mwannyinaffe mutabani waffe naffe tetunnagifuna, naye ate nga death certificate eyo agirina na wano waali. Njagala Haji Abdu Lubega tubuulire death certificate ya muganda waffe eri luddawa, kuba death certificate eyo eriko n'ebintu ebirala. Otyo eddoboozi eryo liwulidde. Kati tugenda awali ekinyusi. Sheikh Muzaata agenza okufa nga mukyala we Kulsum anobye mwezi nga gumu oba ebiri nga anobye. Ebyafaayo bya Kulsum ono bigamba bitya? Sheikh Muzaata afuna akaana kano ka Kulsum nga kaana kato. Yamufuna nga mwana muto mu senior 4 n'amuweerera paka ku university. Nkugambye yamufuna mwana muto n'amuweerera kuva ku senior 4 mpaka ku university. Bw'amaliriza okusoma n'abeerawo nga talina mulimu. Ebiseera ebyo byali bya mukyala Jennifer Musisi. Agenda akola ekiragiro nti abasiraamu bajjeyo ebizindalo byabwe bireekaanira ekibuga. Sheikh Muzaata ayambalira nnyo omukyala ono Jennifer Musisi. Eyandibadde nga compensation kale nti Muzaata asizinge fire. Kye baakola nga bawa muwala ono Kulsum mulimu mu Kampala City Council era yakulira education mu Kampala City Council. Wabula wagendedde okubeera nga abaawukana ne Sheikh Muzaata ng'era kyakola mu KCCA era nakati gyakola. Wabula Sheikh Muzaata agenza okufa nga Kulsum yanoba, abadde yanoba. Awo kakati empapula we zaakubira ennyo ez'amawulire, wali olupapula lwaffe olwalwo eripepa ne lukuba munene ne lugamba mbu Sheikh Muzaata yalwadde instiriya, ekirwadde ekimuluma kya laavu. Omukyala yakoze eki? Yanobye. Omukyala yanobye kati laavu yemulwaziza omutima biki bikirelelele nga bo bimanyere ebyamawulire kusavuwaza ne basavuwaza bwe batyo. Kati nno oluvannyuma lwa Sheikh okufa bamaze n'okuziika olunaku olwaddiridde olwajjo before the dua Kulsum najja jjukira abadde amaze emyezi nga yanoba, najja n'atuula ku balukoni. Wayiseewo akaseera katono nnyo bakanyama ne bayingirawo. Bakanyama lwayingiddeewo beekubyekubye obwama ne Kulsum bakoze batya? Abooluganda babaddeawo ne beekengera ensonga zonna okukakkana nga oluggi lw'ekisenge kya Sheikh Muzaata oluggi lw'ekisenge kye nga bw'omanyi nti ekisenge kibeeramu ebyama nga lumenyeddwa. Kati mu nsasagge eyo abafamire bakwatidde abamu ku bakanyama omukyalo ono bwe yazze nabo. Yaleese bakanyama bo bayise n'abakifeesi mu security yabadde ennomo. Kiki kye yabadde agala okujja mu kisenge omwo? Kankuwa eddoboozi lino.
Twafunye okutya olunaku lwa jjo olwo Sunday. Byatandise emisana nga waliwo abantu abajja babuuza omukyala ayitibwa Kuruthumu omunnamwandu. Ne tufunamu okutya nga abasajja bayita bakanyama nga bagala kuyingira mu nnyumba gyali mu kisenge ekimu ku by'abaana paka bwe bamenye oluggi olw'ekisenge ky'omugenzi. Ekisenge ky'omugenzi bwe bamenye wabaddewo eyabalabye awo enduulu ne zitandika kwe kwata abamu ku basajja abo. Mu kugenda wano mu kufuluma geetu omuvubuka omu Kifeesi yavudde mu ntebe mu yabadde atudde yabadde yambadde t-shirt mmyufu ekyennaku nti teyakwatiddwa n'alabika ng'atambula n'agenda ewajati Kurusumu. Bwe yatuuse ewajati Kurusumu yabadde atudde awo wabweru n'ayogera byayogedde. Bwe yayogedde naye bye sijja kugamba nti n'addayo wabweru ewali bakifeesi banne. Bwe yaziye ewali bakifeesi banne n'afuluma n'agenda. Mu kukomawo nga tugenze okuwerekera Malende twagenze okukomawo ng'abayaye beeyongedde wabweru bangi. Mukerere yabadde munda wano mu kukwata wano tewasigadde muntu yonna wabweru era n'abantu abulijjo basaasaanya okusinza nti police patrol yazze n'abaserikale ab'ebigere ne tubatwala ku poliisi ne bakola statement baasuzeeyo. Twasoose kukwatako omuvubuka omu eyeeyita Saamu ku bbo ng'agamba bouncer yagambye mbu waliwo omukyala eyamutumye ajje wano afune zinagezeeko okumukuuma. Tumugamba abantu twetaagisa bukumi kuba security weeri n'agezaako okwagala okukozesa force kwe kuyita abaganda baffe abakulu abatusingako ne bajja ne babafunza bonna ne tubabuuza ensonga ebaleese era ku nsonga ezibawadde bagambye nti omu ku bannamwandu ayitibwa Nabonya Kuruthumu yagambye yabasindise bajje wano mu maka ga taata waffe basobole okumukuuma. Bwe tutamanyi oba kumukuuma ku nsonga kikozese twabadde na kavuyo konna. Tiwo abo be booluganda nga bannyonnyola ensonga ezo si zaffe mugambe twazikuŋŋaanyiza okuva mpozi ate mu dduwa eyabadde esomebwa eyabadde basomera egenda eri omugenzi mu lunaku olwajjo mu maka ge amakulu agasangibwa ku Kate Farao. So kati yeyo embeera eriwo enfa ya Sheikh Muzaata etankanibwa ebyama bipya bizuuse bye byenyagadde obeera empozi nga te omanya abaffe ekibuuzo ekibuuzibwa kyenkulekera Kuruthumu ali mabega w'okufa kwa Sheikh Muzaata oba ayinza okubeera naye kino kisagala mu kitwale kuba bikyali anda kubuuliriza kiri security conscious. Bwe babanga yafudde butwa omukyalo ono abimanyiiko. Bw'abanga yafudde laavu kibeera open secret nti yafudde laavu omukyala of course aba akimanyiiko kuba yabadde alwadde lwa laavu ye. Bwe kibanga si kya laavu nga kyabutwa nga bwe byogerwa omukyala akimanyiiko oba tova ku Bokati TV. Nze Sula Senyonga. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV